our women from the community, from the markets come here, serve with us, and we also equip them and train them, and we provide capital to them as well. We have been doing this for the last 10 years. Now that one, this is the community church, and now that in front there is the organization that are supported. So these children in the community. The first student here is this. It's called Africa Radio Ministries. This is the church. This is Africa Radio Ministries. Now on your left is the secondary school. This one is called Maranatha High School. Maybe you've seen this part? I don't know what you want to see there. Yes. Now some of the kids were dressed here. No, the kidding happened here. I can't take it. Now this is a resting area for the kids, sleeping point. So the kidding begins. How many children were there? There were just 14. So the kidding, Honorable Minister, begins. So this man hoodwinks our staff as a parent, walks in, they open for him, leave it closed, walks in there, makes a small contribution, which he was told, about 180, and he used his phone to pay. Yes. Then as soon as he finished paying, as they're preparing a receipt for him, luckily our officers are very elite and competent. They have already recovered most of his exhibits. We can easily place him at the crime scene. He walks out, finds, now the blood is even still there. Now where you see... From the office he went? Yes, straight. Open the gate? No, he rushes, then starts to kill. So where you see blood, one of the bodies was... This point, and you see he rushes quickly, he hits their throat, he goes to that point, and then the last part was, I think. But all this happened in less than 2 minutes. Now they try to close border. Those come later on after this person apprehended. But he did this at a very terrible speed. I don't know what else you want to see. Honorable Minister, I also wanted to give concerns. The challenge is this place was cordoned off as a crime scene. So we don't want to contaminate it. We shouldn't even have been here. I don't know how we got it. Because they are always supposed to keep the crime scene. And indeed he came back. He came back and paid money, the money that he had asked before. He asked us if we received mobile money. We made the payment. After making the payment, he left the office. When he left the office, the children were here playing because it was break time. Yes. Then he came out and locked the gate. He pressed the padlock. Who is closing the gate? Such a gate has a key, which is kept by your key. The gate. So what happens is that when we get a visitor, But you are not asking for permission. Honorable, I want to introduce you to one of our Very tragic. It is still shocking. You are here to so much. You allow it to complete. Came as a potential player.
wanted to bring it. I came and asked questions about the cost and what it took to Where get. was he asking from? Here or there? We have offices, we have a staff office. Because that place is always locked. So if someone wants to access the place, they have to. For time, it is devastating. We are. Tamanyi nti n'omwana yakomawo ku kyalo kuno. So bannange ababadde ba meeting omuvubuka ono abatakisi yeggaba bagamba nti abadde nga ayogera nabo nti yagende w'omusawo Muganda n'amugamba nti ayagala bugagga ng'ebyokusaaga nti abandi bamugamba mabaala gye babeera nti oyagala gaggawala saddaaka kulwokuba alina mental problem ndowooza bwe yazze ku ssomero ennaku 2 ng'ayagala mwana we asomere wano bwe yakomyewo n'asalako abaana mu ssomero n'alandewo okubasalaasala. So abatuuze ne bagala okumutugumbula naye nga tulo senga kigambo kino nkyogera nga muzadde kyogera nga intelligent man nkyogera nga muzadde senga yadasse wange naye kinyini adde njagala kumutta ne bali abantu bana bantu baana bange nga ndi mukulembeze waabwe nandibadde omubuuko immediately tumuttirawo naye okunoonyereza kuno kugamba nti tumanye kozi yavuddewa ani yamutumye ebyo tetwandi bitegedde ebyokubeera mbu yaliko mental problem yakola kisenga twamutiddewo. So amateeka gagenda kumuvunaana, amateeka gagenda kukola ku nsonga y'okubanga enoonyereza kyekituufu kuba bino bitwogerako nti mental problem tetumanyi kituufu bituufu basi bituufu. So awo bwe tukyali. So mental problem yadde mugambo ate agagawale ekyo tetukimanyi wabula eyo mbonga gwe nkugambye nti babeera nabo mabaala kubanga abeera bbunga abadde abeera bbunga abadde yambala obugalubindi nakakofiira abeera bbunga nange mbadde mulaba mmanyi nti awo nayitawo naye nga siga nti mumanyi mannya ng'omuntu gw'olaba ng'akola ki ng'ayitawo. So mbubagamba nti nga bonaagamba nti ebyokusaga bitubeera mu mabaala olusi tuli mabala nti njagala gaggawala oyina akeera ku makya nagamba saddaaka oba yagala gaggawala. So abatuuze babadde awangala nabo mu mabaala ey'information gye batuwa ngafe abakulembeze batugezezaako okunoonyereza ku nsonga eyo. Waliwo engambo Suja Arnold Azizi bamutanyo Azizi olw'ensonga nakyusa eddiini. Enkyuko eno yabeereddewo babadde mu katale ke bagenda okukola kesi ekegenda okuzimba okumpi kubanga waliwo World Bank yabadde ezze kati okuleekana ne kubawo nti waliwo omusajja asadde asaabana oba asadde asaabana ku ssomero we nasomera kubanga nasomera wano primary yange yonna nagaba community church empeera. So ne tudduka nenzija aba World Bank nesooka mbasuulawo nenzija ndaba embeera ki eri ku ground. Nasanze emirambo gy'abaana nga giri mu ssomero gyesudde ng'omusajja ono saateeberezebwa kuba yasse nga bamugjewo nga bamutadde mu kaseera akali okumpi n'essomero. Nentuukawo ne mubuuza ki ekikusiza abaana nga takola ki talina kigambo kimu kyeyatuzeemu yadde kyayogera. So abatuuze bwe bajjidde ne baagala okutta omuvubuka kyanze nagambye abatuuze abamu tisenga tugenda kumanya ne tutta omuvubuka ono tetujja kumanya ani yakoze atya ani yamusindise. Tugumiikiriza byokwerinda bajje abacaaki abasirikale bacaaki bamutaininze abantu bakunganya. So immediately abasirikale we bajjidde poliisi ya Uganda n'amagye we gajjidde ne gagezaako okugoba abantu basembereyo so ati nti basobole okumuwola bakola ki okumutwala naye nga abatuuze bo baagala kukola ki baagala kumutta. Information gye twafunyeko nti yatuuse ku ssomero nga ennaku 2 emabega ng'ayagala mwana we naye kumuleeta ku ssomero lino asobole okusoba nga asomera wano. Naye information gye tusinza okufuna nga ffe abakulembeze ku kyalo taata w'omuvubuka yazze Kabalagala n'agamba omuvubuka ono nti yali asseeko dda ne muganda we abadde ne mental problem era omuvubuka ono bamutwalako ne mu America ajjanjabwe mental problem. At the end of the day nti kitaawe yagamba nti yabadde tamanyi nti n'omwana yakomawo ku kyalo kuno. So bannange ababadde ba meeting omuvubuka ono abatakisi yeggaba bagamba nti abadde nga ayogera nabo nti yagende w'omusawo Muganda n'amugamba nti ayagala bugagga ng'ebyokusaaga nti abandi bamugamba mabaala gye babeera nti oyagala gaggawala saddaaka kulwokuba alina mental problem ndowooza bwe yazze ku ssomero ennaku 2 ng'ayagala mwana we asomere wano bwe yakomyewo n'asalako abaana mu ssomero n'alandewo okubasalaasala. So abatuuze ne bagala okumutugumbula naye nga tulo senga kigambo kino nkyogera nga muzadde kyogera nga intelligent man nkyogera nga muzadde senga yadasse wange naye kinyini adde njagala kumutta ne bali abantu bana bantu baana bange nga ndi mukulembeze waabwe nandibadde omubuuko immediately tumuttirawo
naye okunoonyereza kuno kugamba nti tumanye kozi yavuddewa ani yamutumye ebyo tetwandibitegedde ebyokubeera mbu yaliko mental problem yakola kisenga twamutiddewo. So amateeka gagenda kumuvunaana, amateeka gagenda kukola ku nsonga y'okubanga enoonyereza kyekituufu kuba bino bitwogerako nti mental problem tetumanyi kituufu bituufu basi bituufu. So awo bwe tukyali. So mental problem yadde mugambo ate agagawale ekyo tetukimanyi wabula eyo mbonga gwe nkugambye nti babeera nabo mabala kubanga abeera bbunga abadde abeera bbunga abadde yambala obugalubindi nakakofiira abeera bbunga nange mbadde mulaba mumanyi nti awo nayitawo naye nga siga nti mumanyi manya ng'omuntu gwolaba nga akola ki ng'ayitawo. So mbubagamba nti nga bonaagamba nti ebyokusaga bitubeera mu mabala olusi tulimabala nti njagala gaggawala oyina akeera ku makya nagamba saddako oba yagala gaggawala. So abatuuze babadde awangala nabo mu mabala information gye batuwa ngafe abakulembeze kwatugezezaako okunoonyereza ku nsonga eyo. Waliwo engambo tuusa okukubagiza n'okusaasira eri abazadde abayizi n'abasomesa b'essomero lino b'ekitundu kino olw'enjega yatugwiridde omwafiiridde abaana baffe abana. Kitalo nnyo. Tusaasira ba founders, tusaasira abazadde, basaba twongere okwekwasa omutonzi n'abaana baffe tubakwasa omutonzi. Yo gavumenti yatandise dda omulimu ogw'okunoonyereza kyekyo kyavuddeko ekizibu kino kutugwako. Era tujja kivaako kujja kutuuka nga tukituusizza tumanya ki ekyaleese kino na ki ekyokukola tujja kikola okulaba nti abaana baffe bakuumwa. Nsaba tukwatagane ffenna abazadde baki ffenna okulaba nti tuzuula ekyaleese ebizibu bino obutaddeyo okubeerawo mu ggwanga lyaffe Uganda. Tusabye nga gavumenti esabye eragidde abaana abasomera wano baddeeka abazadde bajja olwaleero batwale abaana baabwe nga tunoonyereza tunatufunye solution tujja bategeeza ddi tunaddamu okusoma. Tebiwedde ebyo zibadde ensonga nga nnya zemusaiidde nnya comprehensive report. Abazadde ndowooza kino bakitandiseeko dda. Abaana twagala abaana bonna nabe wali wembadde ngoberera mwana abaana bonna bave ku ssomero baddeeka nga betunoonyereza. Ekyokubiri management ya complex eno erabika obulungi tubagamba batuwe comprehensive report ejja okutusobozesa okwanguwa okunoonyereza ku nsonga eno gye tulina wano etuleeteddewo amasiga gano ge tukaaba buli bbanga n'ekisembayo nkyogedde ebyo bimazeeyo. Owekitiibwa ogaddewo paka ddi? Ogaddewo paka ddi nga ministry? Tugaddewo okutuuka lwe tunaaba nga tuli bamativu nti okunoonyereza kwa security agencies naffe nammwe kutusobozesa okusaawa embeera ejja okubeera nti abaana baffe basoma. Kikulu nnyo omwana waffe wasomera nga waliwo embeera emusobozesa okusoma. Bwe tunaba kutuuka ku mbeera eyo situjja kugulawo nga tumaze okulaba okukaanya nga tumaze okulaba nti tutegedde ki ekirinza okutuvaako omutawaana abaana baffe okutufaako. Minisita, clarity ntono nnyo ku nsonga kuba ettiimu lyagudde ku Now on your left is a secondary school. This one is called Maranatha High School.